Omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala Wilson Masalu Museni ayembudde abasiraamu 19 nga bakulembeddwa Maisha Taxibante olugalo Dr. Agule Kinja adi bamaze emyaka 4 ku misango egy'obutojjo. This honorable court made a release order to release all of them. Wase kuba okusika mu ggwanga omu kwapulira abawabirwa Dalton Oponya nga ayagala okuwooza n'obujulizi obulaga ng'abantu bwe batalina musango gwakuwooza era ateebwe kooti mu mateeka. Thomas Jatiko oludda lwa gavumenti wasasaba omulamuzi basigale nga bakyamiridde ku ky'okugyako abawabirwa bonna 19 omusango gwali kuvunaanibwa nti era sabwa wa gavumenti takyalina kyabagaza. Nakasibanta akabya olufulumya ku mirabula ye Amiru Kinene ne Mutadu Kenya badiziddwa ebisira mu bukumye bw'amaanyi. Allah mulungi. Of course kali waliwo emisango egimu egiyiza okuba nga gya byabufuzi gya mawanga gya ddiini ekisinga obukulu nti ate otutuuka mu kooti either oba olina obujulizi oba tolina bujulizi. Kati bano musango guno wadde tebalina bujulizi era wadde tebasobola kweyongerayo mu maaso na musango. Ate kooti y'amagye ewulira omusango oguvunaanibwa yali omuyima wa bodaboda 210 Hajjabudala Kitano lwaliriganye okumukkiriza okuyimirira ngu yali esuubiza okw'ensala yaayo. Bategeeza mu kiseera kino bonga abalamuzi abafuga kooti nga bakulembeddwa mu Lieutenant General Andrew Good tebanaba kuteeka nsala yaabwe wabula olwogedde bino kitata alabiddwa nga yenyamidde kubanga guno gubadde mulundi gwakubiri nga alindirira ensala eno. Okulaba nti yeeyimirirwa mu kooti abeere ng'awoleza bwe naye kooti etugambye nti tenaba kuwandiika nsala so tetukirabyemu gundi yonna naye nga kibaawo naye kuba nti bail application just muntu kweyimirwa mu kooti n'obulamu kilanti waffe bwalimu kyekituyisiza obubi kyokka tubadde tusuubire nti leero afaayo. Mbagini olabira ddala nga bintu byakutufuulira. Omulamuzi omusango ogeze kutusanga 21 omwezi guno. Kooti y'amagye leetandise okuwulira omusango oguvunaanibwa Tone Nsubuga Kipoyingo yakwatibwa South Africa nakumisibwa kuno okutandika okulinda n'emisango muli okwagala okulya mu nsi ye olukwe. Asimira maaso g'omulamuzi Andrew Gote nga Kipoyi aleeteddwa ne banne abalala bana. Abajulizi babiri baleeteddwa era omujulizi omu yekka yawuliddwako. Ono alumiriza Kipoyi okumuteeka mu ddiiro y'okwagala okuwamba gavumenti ng'ayambibwako abazongo. Immediately nikafahamisha direct intelligence kwamba leo tarehe 20 kuna meeting, akasema go ahead kwenda hudhuria meeting hiyo. Kyokuluva yabuuziddwa ebibuuzo n'atandika okutamatama. Boba na kibiina ky'FDC biraliikirivu eri abantu abali mu ggwanga olw'ebintu ebiyingira ebitali ku mutindo nga bino bikozesebwa ne baviirako okussa obulamu bwabwe bukati abaga. Amyuka omwogezi w'ekibiina kino Paul Muiru ategeeza nti gavumenti tekyafaayo kukubirira n'okutereeza ebitongole kosa n'aba bayingiza ebintu mu ggwanga. Ezo zonna ze twogerako nazo tezirina bukugu oba tezirina kiwandiise nga labs nti ebintu bwe bijja wano babitwala mu labu zaabwe ne babikerera ko babigamba bigende Katale. Nabo tebalina webakeberera. Agambye nti omutindo gw'ebintu oguzikupakanyizibwako ebirowoozo gwaviddeko n'ebizimbe ebyagudde mawanga munyonyo nga bitakulaze mu ligafu olunaku olw'eggulo. Gavumenti nti bweba ekoze n'okugeza emitayimbwa eteekeddwa okugitwala mu laabu zaayo ne bagyekenera bagaa nti emitayimbwa gitwala n'omutindo okuzimbwa mu kizimbe. Kakakika kwa sempisa mbalamuzi akajudicial service commission kagala kafuulibwako enkalakali ekisobozesa okukola emisango emingi giwabirwa abalamuzi olw'enneeyisa yaabwe. Abapya bagende nga bamanyirivu of what they can do and what they can't do. Kyekikulu. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko Benjamin Kabiito akakiiko kalina abakozi ab'enkalakali ababiri nga basigadde bakiseera. Okwogera n'akakiiko kabadde kasinkanya abalamuzi abapya aba kkooti enkulu okubasomesa ku nneeyisa abalamuzi ennakawa. Ekyo kye affectinze ability of the commission to deal with disciplinary cases because disciplinary cases nyingi, so twagala parliament na government choose semi-permanent or part-time to a permanent commission.
iyo tawuni kansi kasangale sajja kudde kuziwetiye ya bukadde 5 kujemba okulima amakubo akabadde galudde akabasumbuwa ene kwasitumba kwa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Sentamo nachaze hali yetingu ni tawunikira kategeeza nti kyebatuuse okugabadde maanyi g'abantu owawo gavumenti etuyambyeko naye okusinga maanyi evudde mu bantu okwerekereza abeero sina ddala ndowooza tubakubireko mu ngalo. Meya wa Town Council Tony Sempebwa Kimasemye basente ebyalo kwa sente ezibambye okugulagula edde eno era sala okubebaza abatwadde ettaka litukoze ekituyise tugenda mu maaso mu kasangati nga ndi wamu ne bannange mwena mwena abali wano tulenga amakubo tukakola ki iyo mbaka Kyagulanyi Sentamo asimye okumuwa abakozi ba Town Council eno bwe boolesezza sookera ddala aba LC chairman baffe mwebala omutima ogwo nebaza obumu bwe tulina nga abakulembeze ffenna ndowooza mukirabe banaye nti bwe tubeera obumu tusobola okukola emirimu mingi nnyo.